Full figure siba kana akaana akamanyiddwa nga Cheputo, Cheputikoyi, Chepuko. Sefuko. Ye Sefuko. Yamusiba. Update yabadde olunzo baya yazirikira mu police. Omwana? Azirika. Now, the biggest debate ku nsonga eno eri ku moral authority ya oyo mwana ali ku TikTok. Ali ku TikTok akeeru. Waliwo akeeru akeewaana obulungi. Manje sibaawula. Waliwo akajjana sima bannabijje bannabadde wanimbono. Kali okukyeyo. Akesiga omuzigo. Oba keeko. Video ko gye nasembayo okulaba nti simanya mbadde awo nengamba bannabijje ba ku social media kuno obamba bakoko bulungi. Omusajja naye yetenda obulungi. Kati bafaanagana mu kono. Kati ono ye identity ye kuvuma. Ero kalaba ne mu amiddugavu mivumi. Nkajjukidde kavuma Liam voice. Avuma era bangamba kakwatako ne ku rape oyo kali kamuseemu omuntu. Nali mama wako kamugaseeko. Ne mama rape ne bamugaseeko. Yavumira ne mama rape. Ne kamukola bwe kati. Kati abantu dibete nene weeri. Full figure kuba full figure bwe. Ne figure ye eri full. Ajjawa obusobozi abulina naye olukusa alujjawo okusiba omuntu olw'okukolaki olw'okuvuma nina endowooza yange eri emu nadawo nenkirowoozaako waliwo abantu kati the likes of rape omuvumye oyinza okuvuma nga Farida contacts azirina erinnya alirina n'obusobozi obukusiba abukolaki abulina full figure ayinza connections azirina naye talina lukusa bwe tutula ku character yengomu talina lukusa naye ate ekisinga obukulu mu byonna talina kyafiirwa abalala bonna bemulowooza nti balina okulopa full figure balina kye bafiirwa kati waba yavuma Liamu ng'omuyimbi singa agenda n'asiba Sefuko waliwo audience egenda omuvaako kati osibamu ki akuvumye ovuddemu ki oba osegera amaliriza aba yawuddemu bamugoberera full figure talina amugoberera era gwamugoberera omadde omugoberera omuwaaki what do you even get oba osegera so kati mwene embeera full figure ye muntu omutuufu okusiba Sefuko kubanga bwogenda n'ogobera mu videos bonna abaana abagobera TikTok nga mubitadde ku mabbali oyinza ba full figure tomagaana biki ne abaana bavumira ddala problem gye twafunye ne TikTok eri emu era nze we nateeka first video ne mbagamba ndi bangamba wano tuvuma I'll tell you that wano tuvuma kati problem gye twafuna ne TikTok eri emu nti Facebook page si buli muntu nti osobola okufuna a successful Facebook page unless ngozengo oli mu kubloginga ng'oteekayo ebyabalala oteekayo abantu ab'amaanyi era ojja kusanga nti oteekayo video abantu bakomentinga ku ekyo ky'otaddeyo si ku nannyini page kikaseemu wateekayo ekintu ku page ne waba ataddeyo chameleon they associate chameleon with Simon kubanga bali attached ne nannyini page kati ne tumaliriza Facebook si ya buli omu tosobola kufuukirako serebu ku Facebook ka TikTok nereeta ekintu nga buli muntu asobola okufuuka serebu problem nejjira ku content kigwogenda okuwaaba ekyamazima mu bintu byonna bye tuyinza okwogerako mu bulamu obw'ensi eno okuvuma tesobola kufuuka career ekyokubisaagala mwerabire leero mwebate enkya mugenda kukula olunaku video lweritabuka nalina Kamirundi Junior bino era byevuma ne full figure bamala okubikola abali getting excited babikola afuna office eri obuvunanyizibwa gyagenda video gye basooka okumuleetera bigambo obujjukira gambire ebikae full figure oniyanga kino yali alemerako ekigambo ekyo omusajja kika video ke yamulaga so olunaku olwaleero oli muntu enkya ogenda kukula also ng'ovudde ne ku career like what can happen in your next life okula kuyinza okukula mu mulimu kuyinza okukula mu ggwe kati saawa zino best example is full figure nti kati akuze endowooza nga ye kati naye alaba teyakolanga tekinyuma kuba kati olaba asiba omuntu olw'okuvuma nekisinga okumuluma nti kuba kino kyo nkibagamba nagana muve mu byokwesudiya omukyala ali connected abantu baabalina nga tuve mu byokusaaga ekyo nze nkibagambira wano abantu baabalina offices ennene azirinyamu kati ekibuuzo
kwe kukuka mu office nene ng'emboozi eriyo abadde aze for business nga bamubuulira kavuuka akagamba nti kaamwagala lukyali kimukoleranga kya bulijjo ate essaawa zino tekimukolera ate ayagala okutereeza ebyasoba wabula kino fuufi yaffe tukikugambirawa kyo kyamazima kumenya tebalyagaliza muntu but walina obbaayo omuntu omu alina okuba emmandoso y'ebintu ebimu okuvaawo abantu okugendanga mutandika okuvuma abantu mulowooza nti ogenda kufuuka tv presenter nga kalyayo yakugenda kumanyira abantu kubalinnya kubavuma kikyamu ekisooka abali ku tiktok ye ya content gogenda okukola the presenters abali on air nga ovuma buvumi ensonga yebavumye eriemu you don't have content ate era tewali yazaalibwa nga alina content you don't make research humor yenna newobanga oli humorous mulamu obwenso naye nga tolina content original content tanya okuyamba ndagamba sema ebimwogera buli lunaku mubijja tubijja mu mawulire bye tugatta mu humor humor tumulina ne tuba tulina humor nga tetulina mawulire tulina kitusobola kugamba bantu so make research abapresenta abamu mwatandika muli bareporter nga muli b'amaanyi watandika okufuna kulinnya tukyagenda mu field kateeza tukyali connect n'abantu b'oyogerako omalirizo by'oyogera oyiya biyiye so naye fuufiga kyengera mugamba kiri ekintu kimu nti bw'oba osibye omwana ono kakati naawe ogenda kuteekebwa ku kintu oddemu obeeko gw'ovuma ogenda teekebwa ku minzaani ogenda teekebwa ku minzaani ogeze obeeko gw'oddamu okuvuma kirungi ono asibe lwa nsonga nti asibye naye muvumi tuddemu okukulaba nga olinako gw'ovuma mukazi osaagala bimingiza kusijja kwogera linnya newe nali naye yagamba naye fuufiga naye bamuvumeko kale wekimanze waki yali anvuma kuba naye yali avuma nga omubuuza fuufiga ono yi waki wali omuvuma katalina kyasobola kukola ki so kati mukama mulungi nnyo ayina baasibye kakati naye agenda kuteekebwa ku minzaani anaddamu okuvuma onoddamu okuvuma then also pesi gye twasetinga nga ffe abantu full the likes of Gashumba I mean, what is ensigo y'obuvumi eno alina abalala nabo obuvuma naye alina abavuma nga batannamaliriza kugenda ku meeting nga muntu abagambe nti bane mu nsonyiwe I've seen him on panels nga watuka ku nsonga ya Katikkiro ananaagira nga he needs to make things kaka kasajjako kati kanedda kalato ono si yoyo sekuko ono ye kayima oba ye kayima ow'omuzigo nze sibamanyi so okuvuma is never a career. Yes. Abaana bajja kuyisaamu amaaso otandika demanding respect. I need to be. You can't demand respect. Respect is earned. Kasazina omwana ajja kuddaka kuvume akuyiseemu amaaso. Namwe mwennyini ba presenters when it gets back to us. I mean togenda kudda ku muntu ovume. Nalaba olinga ali ku munnaamo vuma amwetoole. Omanyi ebintu bya numbers. Omanyi social media is very funny kino kankigambe. Osanga abantu 100 nga luli ku stream gye bataagala like the content ali ku stream tebamwagala naye nga kwe bali bawulire be bavuma kati nze sayimo alina abantu 100 essaawa zino nga mbawulira muvuma nkuba bukubi screenshot kata nenkasuka sponsors ne bajja bwekigenda mu ratings essaawa zino nze mba nkola kavumi naye ate nga bwetugenda wetufuna omukisa ne tusuulayo bupositi nti ani asinga okukunyiiza oli alina abantu abasinga okumulaba gwe musinga okuteekayo kati ate obuzibu si bwa bano balabi kidda eri ggwe kumanya nti si kyatteeka nti buli bw'obeera n'abantu abakugoberera ng'ovuma baba in support of you kubanga ffena tumaliriza tulina omubiri ate n'omwoyo tugukola ki tugulina so kino nkyogera bwe nti gwe baasibye olwedde gyali bamute tebamulemera ate temumulemerako nnyo temugera ate kumusiba kumulemerako nnyo ennaku 2 mu kkomera zimala omanya abantu ekkomera olimanyira tonnaliyingira omala diyingira muno omanya nti there is a world outside the world kati ennaku 2 zimumala mumute naye kino kidda eri buli muntu yenna nga kariya yo yakuvuma nga golowooza osobola okufuma omuntu n'omukkakkanya ekisooka nawe ojja kufuna yakuvuma omanye nti okuvuma kubi okuvuma tekuli mu kirasi actually nzawe njakukanya ne full figure yagambye tupe mutweke tubevume ne kusaasira okuvuma tekuli mu kirasi wadde ekitwawula mu buvumi kuleeta ekivumo kipya koyo omwana yavumako ekivumo kye nalisuulirangako yagamba atya siyina wensigwe nkitawe nkisatukamu naye yavuma ekivumo ekipya naye sikiwulirangako
Nimanyi omwana ali creative mu kuvuma. Tumanyi full figure yasinga. Naye manyi ono yasinga. Ngendo kizo alenga tawe mulabiro bya bulijjo. Na kuvuma. Agawe mulo. Akuwe epemulo n'ogamba banna kino bulijjo nakyo baso kivuma omuntu. Anaya abazadde mwakuza. So okuvuma tekuli mu class. Yes. As long as oli muwemuzi tuba tuyingidde mu club emu yakwewemula. So sitogenda kwawula muntu nze naye mulana mu 7. Tujja kugatta ne woyita VVIP kiri ntino tandise okuvuma n'omwana owa P2 kale those are kids n'omwana yakafuluma university ajja kuwemula. So kuvuma is not a career enebere entandikwa ate enkomerero ya business yokudda ku online. Abaana omanyi wano ku online wosanga omuntu nga ali mu kuvuma. Kati sazo nga nagwe envuma. Oli ne kimunyiiza na reacting abayi kunvuma. Yena kyokka ate nga nze ekivume ekyange kizitowanya okusinga yalooze ekivume ekyange kinene nnyo okusinga kyekiki. Namwe abaana ba social media mulekeraawo okuvuma. You can do better. Okuvuma is not a career. Bw'oba oli omuntu akunyiiza unfollow that person. Kyokka nze nabagamba gwe alowooza nti omanyi okuvuma. Nze ekizibu kyange ebyange biribeera recorded. Yatusisinkane mu lubiri nga tewali kintu. Muli bajjagamba tebabwemulira tufuneyo akasaawa akalala. Mugalayo omwana we yagamba president. Tugende kataka. Tugende kigambo ku kigambo jjekasa nti gwe byovuma tomanyi. Kuvuma n'ovaawo n'ogenda nga teri recorded. Kakyanga mbeera obadde smart full figure asobola okubeerayo omuntu amuvuma naye n'awulira ng'alumiddwa n'asiba. Kwe abadde n'abavumi. Tuveewo awo ekyo ndowooza kituuse bulungi ekiraga. Awo nga tuvuddewo.